Ebikolwa by'abatume essula 13 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Mu kkanisa ey'omu Antiyokiya yaliyo bannabbi n'abayigiriza, Balunabba ne Simyoni eyali ayitibwa Niga, ne Lukiyo ow'Ekuleeni ne Maneyini eyayonsebwa awamu ne Kerode ow'essaza ne Sawulo. Nga baweereza Mukama waffe n'okusiiba, Omwoyo Omutukuvu n'agamba nti, munnondere Balunabba ne Sawulo bakole omulimu gwe mbayitidde. Awo ne basiiba ne basaba ne babasaako emikono ne babatuma. Awo abo bwe baatumibwa Omwoyo Omutukuvu ne baserengeta e Serukiya, ne bavaayo ne bawunguka okulaga e Kupiro. Bwe baali mu Salamini ne babuulira ekigambo kya Katonda mu kkuŋŋaaniro ly'Abayudaaya, ne babeera ne Yokaana okubaweereza. Bwe baayita ku kizinga kyonna okutuuka e Paafo, ne balaba omuntu omulogo, nnabbi ow'obulimba, Omuyudaaya erinnya lye Balisa, eyali awamu n'owessaza Omuruumi Serugiyo Pawulo, omuntu ow'amagezi. Oyo n'ayita Balunabba ne Sawulo, n'ayagala okuwulira ekigambo kya Katonda. Naye eruma omulogo, kubanga erinnya lye bwe livuunulwa, n'awakana nabo ng'ayagala okukyamya owessaza mu kukkiriza. Naye Sawulo era Pawulo bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu, bwe yamwekaliriza amaaso, n'agamba nti, gwajjudde okukusa bwonna n'okukola obubi kwonna, omwana wa Sitaani, omulabe w'obutuukirivu bwonna, tolireka kukyamya makubo ga Mukama waffe amalongoofu. Kaakano laba omukono gwa Mukama waffe guli ku ggwe, onooba muzibe w'amaaso nga tolaba njuba ebiro bingiko. Amangu ago ekifu ne kimugwako n'enzikiza, n'awammanta n'anoonya abantu ab'okumukwata ku mukono. Awo owessaza bwe yalaba bwe kibadde n'akkiriza nga yeewuunya nnyo okuyigiriza kwa Mukama waffe. Awo Pawulo ne banne ne basaabala okuva e Pafo ne batuuka e Peruga eky'e Pamfuliya. Yokaana n'abalekayo n'addayo e Yerusaalemi. Naye bo bwe baayita okuva mu Perugiya ne batuuka mu Antiyokiya eky'e Pisidiya, ne bayingira mu kkuŋŋaaniro ku lunaku lwa Ssabbiiti ne batuula. Bwe baamala okusoma amateeka n'ebyabannabbi, abakulu b'ekkuŋŋaaniro ne babatumira nga babagamba nti, abasajja abooluganda, oba mulina ekigambo eky'okubuulira abantu mwogere. Pawulo n'ayimirira n'abawenya n'omukono n'abagamba nti, abasajja Abayisirayiri, nammwe abatya Katonda muwulire. Katonda w'abantu bano Abayisirayiri yalonda bajjajjaffe, n'agulumiza abantu bwe baali abagenyi mu nsi y'e Misiri, n'abaggyayo n'omukono ogwagulumizibwa. N'abagumiikiriza mu ddungu emyaka 40. Bwe yazikiriza amawanga 7 mu nsi ya Kanani, n'abawa ensi yaabwe okuba obutaka okutuusa emyaka 45. Oluvannyuma lw'egyo n'abawa abalamuzi okutuuka ku nnabbi Samwiri. Oluvannyuma ne baagala kabaka. Katonda n'abawa Sawulo omwana wa Kiisi wa mu kika kya Benyamini, n'amala emyaka 4. Bwe yamuggyaawo oyo, n'abayimiririza Dawudi okuba kabaka waabwe, gwe yayogerako ng'amutegeeza nti, ndabye Dawudi omwana wa Yese, omuntu alinga omutima gwange bwe gwagala, anaakolanga bye njagala byonna. Oyo mu zzadde lya Katonda mwe yasuubiza, aleetedde Isirayiri omulokozi Yesu. Yokaana bwe yasooka okubuulira nga tannaba kujja kubatizibwa okw'okwenenya eri abantu bonna aba Isirayiri. Naye Yokaana bwe yali anaatera okukomya olugendo lwe, n'agamba nti, mundowooza ku baani? Nze siriiye, naye laba wali wajja oluvannyuma lwange gwe sesaanira kusumulula ngatto ya kigere kye. Abooluganda, abaana b'ekika kya Ibulayimu, nammwe mwenna abatya Katonda, ekigambo eky'obulokozi buno kyaweerezebwa waffe, kubanga abaatuula mu Yerusaalemi n'abakulu baabwe bwe bataamumanyi oyo newankubadde amaloboozi g'abannabbi agaasomebwa buli Ssabbiiti, kyebaava babituukiriza bwe baamusalira omusango. Bwe bataalaba nsonga ya kumutta, ne basaba Piraato okumuta. Awo bwe baamala okutuukiriza byonna ebyamuwandiikibwako, ne bamuwanula ku muti ne bamuteeka mu ntaana. Naye Katonda n'amuzuukiza mu bafu, n'abalabikira ennaku nnyingi abaayambuka naye okuva e Ggaliraaya okutuuka e Yerusaalemi, be bajulirwa be kaakano eri abantu. Ffe tubabuulira ebigambo ebirungi eby'okusuubira okwasuubizibwa bajjajja. Si Katonda atuukiriza eri abaana baffe bwe yazuukiza Yesu, era nga bwe kyawandiikibwa mu Zabbuli ey'okubiri nti, gwe mwana wange nkuzadde leero. Era kubanga yamuzuukiza mu bafu nga tagenda nate kuddayo mu kuvunda, yagamba bw'ati nti, ndibawa emikisa emitukuvu era egy'enkalakkalira egya Dawudi. Kubanga yayogera ne mu Zabbuli endala nti, toliwaayo mutukuvu wo okuvunda.
kubanga Dawudi bwe yamala okuweereza mu biro bye nga Katonda bwe yateesa, n'afa n'ateekebwa eri bajjajjaabe n'avunda. Naye oyo Katonda gwe yazuukiza teyavunda. Kale abasajja abooluganda, mutegeere nti ku bw'oyo okuggyibwako ebibi kubuuliddwa, byonna bye mutandiyinzizza kuggyibwako mu mateeka ga Musa, ku bw'oyo buli akkiriza abiggyibwako. Kale mwekuume kireme okujja ku mmwe ekyayogerwa bannabbi nti, laba mmwe abanyooma mwewuunye mubule, kubanga nze nkola omulimu mu nnaku zammwe, omulimu gwe mutalikkiriza newankubadde omuntu ng'ababuulidde nnyo. Bwe bamufuula ne babeegayirira okubabuulira ebigambo bino ku Ssabbiiti ey'okubiri. Ekibiina bwe kyasaasaana, bangi ku Bayudaaya n'abakyufu abeegendereza ne bagoberera Pawulo ne Balunabba. Nabo ne boogera nabo ne babasendasendanga okunyiikirira mu kisa kya Katonda. Awo ku Ssabbiiti ey'okubiri ne bakuŋŋaana kumpi kibuga kyonna okuwulira ekigambo kya Katonda. Naye Abayudaaya bwe baalaba ekibiina ne bajjula obujja, ne bawakanya ebyayogerwa Pawulo nga babivuma. Pawulo ne Balunabba ne boogera n'obuvumu nti, kyagaana okusooka okubuulirwa ekigambo kya Katonda mu mmwe, kubanga mukisindiikiriza so temweraba kusaanira bulamu obutaggwaawo. Laba tukyukira eri Abaamawanga, kubanga Mukama yatulagira bw'ati nti, nkuteeseewo okubanga omusana gw'amawanga, obeerenga obulokozi okutuusa ku nkomerero y'ensi. Abaamawanga bwe baawulira ne basanyuka ne bagulumiza ekigambo kya Katonda. Bonna ne bakkiriza abaali baterekeddwa obulamu obutaggwaawo. Ekigambo kya Mukama waffe ne kibuna mu nsi eri yonna. Naye Abayudaaya ne babaweerera abakyala abeegendereza ab'ekitiibwa n'abakulu ab'omu kibuga ne babayigganyisa Pawulo ne Balunabba ne babagoba mu mbibi zaabwe.